Ebyokwerinda binywezeddwa mu Kamokya. Poliisi eggye abasirikale baayo ku nguudo ez'enjawulo okutangira ababadde balaalise okwekalakaasa n'okukola effujjo nga kigambibwa nti bagezaako okulemesa okulayizibwa kwa Pulezidenti Museveni. Poliisi egamba nti waliwo obubinja bw'abantu abatannategeerekeka obwatandise wiiki ewedde okukunga bannayuganda beekalakaase mu mirembe nga bawakanya ebikolwa ebityoboolwa eddembe ly'obuntu mu ggwanga n'okuwakanya obuwanguzi bwa Pulezidenti Museveni. Obubaka obukunga abantu okwekalakaasa busaasaanyizibwa ku mikutu gya yintaneeti n'ebipande ebirala ne babisuula ku nguudo ez'enjawulo mu bitundu bya Kamokya, Kampala ne Mukono. Ekyawaliriza ab'ebyokwerinda okunyweza obutebenkevu nga bayiwa abasirikale okulawuna ebitundu eby'enjawulo naddala mu Kamokya ne Magere. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano, Luke Omwesirije, agamba nti poliisi yafunye amawulire nga bwe waliwo abadde bakunga abantu okwekalakaasa nga bakozesa emikutu gya social media n'okusaasaanya obupapula nga bagamba nti bawakanya obuwanguzi bwa Pulezidenti Museveni era nga bagezaako okulemesa enteekateeka z'okulayizibwa Pulezidenti mu May omwaka guno. Abasirikale ababadde balawuna ku bigere n'abalawunira mu mmotoka ne pikipiki beegattiddwako n'ennyonyi obwedda ezeetoolera mu bwengula naddala mu bitundu by'e Magere ne Kamokya. Omwogezi wa poliisi yagambye nti abasirikale abaayiriddwa okulawuna enguudo baakusigalawo okutuusa ng'embeera ey'obunkenke eweddewo ng'alabula bonna ababadde n'ebigendererwa eby'okwekalakaasa nti bajja kukwatibwa batwalibwe mu kkooti bavunaanibwe. Agamu ku maka g'ababaka ba Paalamenti ab'oludda oluvuganya gavumenti nago gateekeddwako abasirikale era Owesirije agamba nti waliwo be bamanyi abatagwa mu nsindikagano be bali okuteekako eriiso ejjogi wonna. Era Ssemujjunganda walangiridde okuvuganya ku kifo ky'obwa sipiika. Nampala w'oludda oluvugamanya gavumenti Ibrahim Ssemujjunganda owa Kira Municipality alangiridde mu butongole nga bw'agenda okwesimba ku kifo ky'obwa sipiika wa Paalamenti. Bwe yabadde atongoza kakuyege w'okuvuganya ku bwa sipiika mu lukiiko lwa bannamawulire lwe yatuuzizza mu Paalamenti, yagambye nti alina ebisaanyizo byonna ebyetaagisa mu kifo ekyo. Yagambye nti ababaka beetaaga sipiika atagenda kubeera nakyekubirira ng'akubiriza Paalamenti. Sipiika ajja okuba ng'atuukirira Sipiika ajja okugabanya emikisa egiri mu Paalamenti kyenkanyi eri ababaka bonna. Sipiika atajja kuddukanya ofiisi ng'amaka ge era sipiika atajja kunyiigira babaka abamuwabula ku nzirukanya y'emirimu. Kaweefube yamutandise n'okuwandiikira abakulira ebibiina by'obufuzi byonna ebivuganya gavumenti ebirina ababaka mu Paalamenti ng'abategeeza nti entegeka ze n'okubajjukiza nti tebalina kutuula butuuzi nga NRM erwanira entebe y'obwa sipiika. Ssemujju era agambye nti ajja kwogera na buli mubaka yenna eyalondebwa mu Paalamenti y'e11 ng'amusaba obuwagizi oluvannyuma atambule eggwanga lyonna nga yeetunda. Yagambye nti alina obuwagizi okuva mu babaka bonna okuva mu bibiina eby'enjawulo. Yagambye nti alina obumala
yagambye nti alina obumanyirivu obumala okukubiriza paalamenti kuba yasooka kubeera munnamawulire asaka aga paalamenti okumala emyaka 10 era abadde mubaka okumala ebisanja 2 ng'omubaka aweereza mu bifo eby'enjawulo ng'okubeera ssentebe w'akakiiko akalondoola enzirukanya y'ebitongole ebya gavumenti gattako n'okubeera nampala w'oludda oluvuggamanya gavumenti. Ssemujju okulangirira asanze enkambi ya NRM yakavaamu abantu 22 abamaze okulangirira nga bwe bamaze okulangirira nga bwe baagala ekifo kino okuli Rebecca Kadaga aliko ne Jacob Oulanyah omumyuka wa sipiika. Bano bazze beeyogerera ebisongovu era akalulu kasuubirwa okubaamu ebbugumu. Keyo nnyo abasasi baffe Emma ne Betty.